plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Tasso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا ربنا سهل لنا ما نريد ونجنا يا ربنا مما نخاف من فضلك يا الرحمن. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمتند الله سبحانه وتعالى ننينسي، تمتند الله سبحانه وتعالى بزيبيا أبود إراب كيسا، تمتند الله سبحانه وتعالى ينيني الساوى، تمتند الله سبحانه وتعالى ننيني ودي gwanditunula kuyo nolabanga eriyemu neddakiika 7 naye Allah subhanahu wa ta'ala iye ebala buwangazi bwo. Eya Allah subhanahu wa ta'ala ekendeera na kukendeera kwa buwangazi bwaffe. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asookusaasira kwe n'ebyengera bye ku wekitiibwa Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Amanya gange nze Muyingo Mustafa. Wachitiba Allah subhanahu wa ta'ala ndese mbereko naawe tuyige ngate bwe tukwata tuweeyo nanti ensonga yaffe gye tuliko olwaleero ya kyakulya ky'abaana bamulekwa betulabirira betusomesa betunoonyeza butya bwe bayinza okubeera nga babaawo oluvannyuma lw'abakadde baabwe okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yabatwala. Tiyawatwala nti kyali accidentale, nti yali tagenderedde Allah, nedda bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala naffe akyatuleseewo akaseera kajja kutuuka. Tumwegayirira wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulekewo ebbanga okubeerawo kwaffe kwe lumalanga kye kisinga obulungi gye tuli wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'akyasobola okutukozesa ebigenda okuleeta okwesiima nga tumusinkanye. Olunaku lwaleero ennaku z'omwezi ozimanyidde ddala nti bw'ogatta ekibatu bwoti bwe zibanga ennaku z'omwezi ziri 21 bw'ogatta bwe tulujjako leero bw'ogatta engalo zo 5 ziba zikyawera okubeera nga omwaka guggwako. Ansa bw'oba ogitegedde kiba kitegeeza nti otegedde nti ennaku ezisigaddeyo omwaka okubanga guggwako si nnyingi. Bwe tubanga twali tubala 31 bwogera n'ojjako 21 waba wasigadde engalo 2 okubeera nga omwaka tugumalako. Kikyenjagala tulowoozeeko, kikyenjagala tuteeke ebirowoozo byaffe. Hasibu anfusakum, nkulaamira kwebala, neeramira neebale
qabla an tuhasabu nga tebannaba kutubala. Essaawa zino okyayina chance ey'okubeera ng'otuula wansi ne weebala ne weebuuza nti 2024 aggweddeko, nina byenkoze, bwe buba butambuze weetunulemu ogambe nti omwaka guno bwe buba bwenzi nyenze kuba no wammanga. Ebyo balil insanu ala nafsihi basira. Gwe omusajja omufumbo haddi ekibonerezo wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kye yassaawo kwoyo yenna omufumbo ayenze. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatuteerawo kumukuba mayinja paka Allah subhanahu wa ta'ala wamujjula. Gwe omuvubuka atawasangako atannawasa mboko 10, gwanywa omwenge, byonna birina embeera yaabyo gye yabissaako Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ekisinga okwewuunyisa nti mulimu muffe abaagera ne tutabaala gye twatabaala ne tufunayo n'obujulizi nanti munaye n'ozaalayo akaana. Ebyo byonna tuula wansi weebalemu. Bwe ziba ibaada abasobodde ogendako ku nnyumba ya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eyo simayiro. Bw'osirika bw'oti n'obala omwaka noga nti Ramadhaani y'omwaka oguno oguggwako nagisiiba era siinayo olunaku na lumu lwe nalya. Awo nga weebaza Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nsigaza kimu kya kwegayirira wakitiibwa Allah kkiriza. Osirike ojjukire esswala. Omanye nti esswala z'omwaka guno zonna nzisadde. Waliwo ne sunna ze nsobodde okubeera nga nsaala. Zaka nti omwaka guno zaka yange nagiwadde era guggwako naye zaka nagiwa. Aweetaagisa okwegayirira wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okusonyiwa okikole. Eweetaagisa okukaabamu ku maziga ogakaabe ng'ogamba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakitiibwa Allah nsonyiwa 2024 neeyonooneddemu. Bangi mu 2024 twamazizzaawo abazadde. Mama wali wamuziika 2024 ne taata wamuziise. Kitegeereza ddala nti emiryango gy'ejjana gyonna wagiggadde. Jaggaddwa. Tokyalina mulyango gwonna gw'osobola kubeera ng'oddukirako. Kubanga ababiri Allah subhanahu wa ta'ala bw'akuwaako omu oba bombiriri n'otabafunako jjana nabo babulyaza amaanya. Njagala kugamba nti weebale nga tebannakubala. Okyalina chance okyayitibwa muntu tonnayitibwa mufu. Waliwo akaseera akajja okutuuka nga bwe bakuba essimu ne bagamba nti Majidu Allah amujjuludde. Edda essimu eddamu okubuuza aga nti mayiti eri luddawa. Oba nakuba essimu ne babugamba nti Kasimu, Mustafa, Fatima, Aisha Allah amujjuludde. Oli aza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kakati mayiti eri luddawa. Allah tannatujjako kitendo kya buntu. Amanya gaffe gakyali manya gaffe. Naye kisooka okutuvaako nga wakitiibwa Allah atugjeemu akutte waakwata. Ekisookera ddala ekisooka otuvaako manya gaffe. Tewaliiwo muntu ayinza kubikira munne naga nti oya assalamu alaikum wategedde nti ate kiki nti Mustafa afudde. N'abuuza ni kati Mustafa ali luddawa.
bannange ekyo sikiwulirangako wabula ekisooka okubuuzibwa abuuza mayiti aga kati omubiri guli luddawa atasobodde kiyita mayiti abuuza kati omubiri guli luddawa akaseera kaddala kagenda kututuukako naye mukutusize kutiisa nga leero bannange omuwalimu wazze naye byayogera atutiisa butiisa sigenderera kutiisa wabula pointi yange eri bweti ng'akaseera ako tekanna kututuukako twenoonye weebuuze nti singa 224 nsobodde okumuwangaala nga bwe muwangadde nga sifuniddeemu buzibu bwonna wabula ekyatuuse ku taata wange nga kigenda kutuukako mu 225 n'abeera ntya nga nsinkanye Allah ndi mu mbeera entuufu Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Taha gawa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha thumma ihtada Allah aga nti mazima ye asonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala yatukakasa agawa inni laghaffaru mazima nze nsonyiwa liman taba yenne yenenya wa amila saliha nakola ebinyiririra Allah thumma ihtada Allah bwawuliriza he listens and the judgment is not done right away Allah awuliriza wabula he doesn't judge right away Allah subhanahu wa ta'ala tajajingirawo okujajinga kugenda kubeera mu kaseera kaliwo tunamusinkana ng'okusaasira kwalina okusaasira ssaawa eyo kwabo bokka abaatuukiriza byali ayagala essaawa zino Allah subhanahu wa ta'ala chansi gye tulina gyali abalala bandi kujajinga naye omuvubuka oyo tasaala naye nga he knows that you have such a pure heart gwoyagala oba omwagala n'atakwagala toba na buzibu naye ekyo Allah subhanahu wa ta'ala he credits that okubeera ng'olina omutima ogw'enjawulo towalana bantu tosunguwalira bantu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala abiwa value naye nga n'esswala mpagi ya ddiini lwaki esswala togiyimirizaawo weerabanga omuto naye n'abato bagenda hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yesiimye awangadde omwaka 2024 nga bwe babadde nga bagamba nti waayo era nga wallahi simayire ekubuna noga nti sirina lunaku lwe nali nfunye mukisa nembeera ku TV ne omuwalimu najja n'agamba nti waayo okujjako nga bwe nabeeranga nazo naziwangayo wayukaffiru ankum min sayyi'atikum wakitiibwa Allah yatusuubiza n'atugamba nti saddaaka wakitiibwa Allah agenda tusonyiwa naye amazambi Nabi sallallahu alayhi wasallam yayita Mu'adh namugamba ya Mu'adh owange Mu'adh ala ukhbiruka ala abwabi alkhair owange Mu'adh nkulagirireyo ku miryango gy'ebirungi naga bala ya Rasulallah nyinza nti okugaana wangu mbaka wa Allah naga nti as-sawmu junna okusiiba okukola bangabo yani omuntu yemanyiza okusiiba omuntu asiiba ye n'omuliro tebagenda kulabaganako n'agamba nti wasadaqa ne saddaaka eyo tutfi'ul khati'a eyo kyamazambi ezikiza amazambi kama yutfi'ul ma'u nnar nga bw'olabira ddala amazzi nga gayiribwa ku muliro yesiimye abadde awangalira era akyawangalira ku mbeera eyo nabi Allah subhanahu wa ta'ala atugamba waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwawonya omululu gw'omwoyo gwe abo bagenda kubeera mu kwesiima kiriza nkutegeeze
nti katuukira wano abaddu abaanukula bo mbalabako, abaddu abaanukula mbalabako. Alhamdulillahi rabbil alamin. Era ng'akulembedde ye Aisha Nakanjako n'ennusu 10. Aziwaayo zigende ziriibwe bamulekwa, zigende bamulekwa. Bamulekwa ntegeeza abaana bassalaamu charity, abaana nga Allah subhanahu wa ta'ala yabajjako bataata baabwe, yabajjako bakadde baabwe, nga salaamu charity ye yafuuka taata ate ng'era ffe bamaama, kubanga n'ekisembayo okubeera nga kyetaagisa tubeera nabo mu mbeera eyo. Aisha Nakanjako, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe byonna by'oyinza okubeera nga wakoze mu mwaka guno. Kuluthumu Namusoke nawe 5 mbirabye. Barakallahu fikum. Nsaba kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe. Iga Ahmed 20 nzirabye. Gulamu Habib 35. Muhammad Wasajja Kato omutwalo yakulembedde n'omutwalo. Bwe nfuna ab'omutwalo 20. Sheikh Bashiri nja kumutegeeza nti waya abaddu bwe nagenze ne bandabako babaddenga abalabye gwe era obubaka babuweereza. Muhammad Wasajja Kato omutwalo agwereza. Aisha Nalubega 5 bituuse. Kawulu Yasin 13 nzirabye ne Naswifa 2 bituuse. Owa Airtel abonno bazze nga sinaba na kubategeeza awaayo atya. Owa Airtel njagala tujje amasimu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Gwamanyi amazambi webagadde gatya, gwamanyi omwaka ogujja ogutunuulidde otya, targets zogenda okusetinga zigenda kubeera zitya. Bismillah. Aba Airtel nyiga *8 tubadde fenna onyize send oba okay, bakutwala bakugamba teekamu sente. Omutwala akyakulembedde yakaguwayo Muhammad Wasajja Kato mu dakika 22 ze tulimu yakyakulembedde. Ebisigadde byanguwa nnyo. Sente bw'ozisaamu bakubuuza reference, teekawo linnya lyo, bw'omaliriza teekamu Airtel Money pin yo. Aba MTN onyiga *156*315 315 865 osembyeyo akadaala, osembyeyo hash, bw'omaliriza bakubuuza reference gisemu, oteekemu MTN pin yo, obubaka nja kuba mbulaba wano. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an nti yawma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. سورة المجادلة. واتبع الله سبحانه وتعالى atugamba nti waliwo olunaku owange gwe akutte essimu yo ayagala okubaako kyokola. Atugamba nti waliwo olunaku yawma yab'athuhumullahu jami'a, waliwo olunaku Allah lwagenda otujja mu ttaka, waliwo olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okutuzuukiza. Fayunabbi'uhum yakozesa amba, fayunabbi'uhum, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ababuulire, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abategeeze. Fayunabbi'uhum bima 'amilu, wakitiibwa Allah abanyumize, wakitiibwa Allah abategeeze ebyo bye mwakola. Ahsaahu Allahu wa nasuhu wallahu ala kulli shay'in shahid.
abange Allah subhanahu wa ta'ala mujulizi. Muhammad omutwalo ogwo gwowaddeyo wakitiibwa Allah ajulidde. La ta'khudhuhu sinatu wala nawm, tasumagira Allah teyebaka. Wama yambaghi lahu ayyanam, ate nga tekimugwanira. Buli kimu mujulizi era akiraba. Naga faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Owange gwa waddeyo ebitaanu, owange gwa waddeyo ebibiri, owange gwa waddeyo omutwalo. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Banange temweraliikirira nti ate bino tugenda bifu. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akutaddeko bamalaku babiri. Oyina ali ku ddyo ne ku kkono, bola abawandiisi bawandiika ekirungi ky'okoze, n'ekibi ky'oba okoze nakyo ne bakiwandiika. Twebaleebalemu ddala tulina bye tukoze ebizitowa ku minzaani zaffe. Amazambi toweeraliikirira, mugambe Allah subhanahu wa ta'ala la taqnatu min rahmatillah. Atugambye Allah ntokutukawo na kusuubira na kusaasira kwa wakitiibwa Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amazambi gonna agasonyiwa. Amazambi gonna Allah agasonyiwa. Tumugamba atusonyiwe Allah, tumugamba atuddiremu Allah subhanahu wa ta'ala. Talinga bantu Allah nti anakusonyiwa mu lujjudde ate namusinkana n'akunyiga muddu abeera waawo nga omusobezza yes n'abanga wa mu bantu agamba kale nkusonyiye, naye nga we mudde ebbali ga musajja gwe wantama, musajja gwe wantama saagala nakulabako. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba asonyiye asonyiwa. Ate netugamba nti saddaaka Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa nayo. Yenna amanyi ng'olina by'okoze mu mwaka 2024 ke kaseera omwegayirire Allah subhanahu wa ta'ala, omugambe wakitiibwa Allah nsaba onsonyiwe. Nakufuna omuddu ampa omutwalo ali omu, omuddu awaayo omutwalo ali omu. Sinalabayo omuddu mulala ate nga akadde katambula. Mukkiriza Muhammad abeere ku ntikko, abeere waggulu eyo, abeere mu bwengula, abeere ku toopu, abeere ku tebo, abeere nga yakutte fulaaga mu ddakiika zino zonna 27. Kale kaninde ndabe biidhnillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala era mu Ala Imran, surat Ala Imran era tugamba yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wallahu raufun bilibadi. Wakitiibwa Allah atugamba nti waliwo olunaku omuntu lwagenda okusinkana Allah we, omwoyo lwogenda okusinkana Allah. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Omwoyo gugenda kusinkana byonna ebirungi bye gwakola. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Omwoyo gugenda kusinkana ebirungi bye gwakola, buli kirungi kyonna. Wama amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ebitatambula bulungi, ebitali birungi, omuddu agenda kwegomba. Agambe nti kale singa nze n'obwenzi buno
singa nze n'obulyazaamaanya buno wabadde waliwo distance nga nnene, singa bino ebiswaza yani ebitatambula bulungi omuddu agenda kwegomba nti kale singa bino bibadde tebindi kumpi. ma minkum min ahadin illa sayukallimahu Allah. Owanga ndaba tewaliiwo n'omukufu okujjako nga ajja kwogerako n'omutonzi Allah. Allah kubuuze nti owaaye tewaliiwo alam ya'tikum nadhir, tewaliiwo yajja n'akugamba mu nnaku z'omwezi bwe ziti, omwaka bwe guti, mu ssaawa bweti, nti amazambi gonna g'okoze wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asobola okugakusonyiwa, nti bw'okwata etaano egyo n'ogiwaayo bamulekwa bagende bagirye, wakitiibwa Allah asobola okusinziira okwo n'akusonyiwa. Ojagamba nti bala, wakitiibwa Allah bwe gwali yajja n'amannya ge ng'okyagajjukira, essaawa ng'amaze okuzikutegeeza, ate nga ddala kituufu amazambi wali ogayina, ng'olina by'omanyidde. Banaye tewaliiwo muntu ayinza kukola kirungi n'atakimanya nti kirungi, tewali ayinza kukola kibi n'atamanya nti kino kyenkoze kibi. Omubaka sallallahu alayhi wasallam atugamba idha sarratuka hasanatuk, bwe kikusanyusanga ekirungi ky'oba okoze, wasaatuka sayyi'atak, n'ekibi ky'oba okoze ne kikunakuwaza, fa anta mu'min, oli mukkiriza. Oba mubakkiriza. Buli wookola ekirungi ne kikuleeta akamwenyumwenyu ne kikusanyusa, era n'okola ekitali kirungi nakyo ne kikunakuwaza ng'okoze zambi n'okakasa nti kino kyenkoze kikyamu, n'owulira ng'ennaku mu mutima ekujjudde emirembe ne gikuggwako, oba oliawo n'osinziira okwo ne weenenya, oba mubakkiriza. Mbaka sallallahu alayhi wasallam bw'atugamba. Samira Nabatanzi naawe olukumi ndulabe, barakallahu fikum. Mahmudu Wamala yegasse mu abiri bennakoowodde ab'omutwalo. Nina babiri sofa, Jowairiya Nakaggwayiganga naawe olukumi aluweereza. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala Mahmud, Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe. Mayombwe Saka naye omutwalo aguweereza. Omutwalo gumu 10 mbala nti abo basatu. Adam Hassan ebibiri bituuse, masha Allah. Farida Kiso 13 zituuse. Hafsa Wamala nambalirwa agambye come on, atusinga atya yenno nga atusingira ku mutwalo. Emitwalo ebiri agiweereza, kiba kitegeeza ajiddemu ab'omutwalo babiri, bali babadde basatu, mfunye bali batano. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Hafsa Wamala nambalirwa omukyala, alhamdulillahi rabbil alamin, yakyakutte ekyanamba emu mu class eyakadde kano ke tulimu, ne Rashida Nakyobe naye omutwalo aguweereza. Kibategeeza nina 6 mbuzaayo Aisha nanyambako 2 bw'ojjako 6 si 14 bennoonya biidhnillahi taala. Ab'omutwalo noonyaayo 10 ati ate omuntu ayinza 14 mutwalo ku mazambi ge tukoze, ku kujeemera Allah kwe tukoze, bwe kubanga kyakumwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala, tusobole okubeera nga tuwewula bye tukoze. Allahu akbar walillahi alhamdu. Ayinza okugambirawo omuddu nti nze 14 gijjo siibula, abantu baleke ogende 14 gijjo. Ekyo nakyo nze sikinaako buzibu, Majidu yanaamanya, naye nze bwe mufuna omuddu n'agamba nti 14 gijjo, nga nze mbasiibula kubanga noonya abaddu 20 nga batuwa omutwalo.
kati bategeeza gwe bw'oggiramu abasatu kiraasi oba ogikulembedde naye nze mbala mutwalo mbuzaayo 14 bwe mbanga mbaze bubi. Abange okwenenyeza wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu amazambi g'otegedde ng'ogabaze n'ogabala omuddo otule wansi ogambe nti irtakabtu hadha wa hadha dhanb, nakola nebagala nakola kino na kino, nakola ezambi lino na lino. Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba onsonyiwe. Mu suratul Furqan wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa mawulire kangayite mawulire kubanga gasanyusa eri abaddu abafaayo okubeera nga bamwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti illa man taaba wa amana wa amila saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Washitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti okujjako abo abeenenyeza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bamwenenyeza bakola ebyo Allah wa amila saliha, ne batakoma kukola kumwenenyeza wabula ne bagobereza kumwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ebinyumira Allah emirimu emirungi. Illa man taaba okujjako abo abeenenyeza Allah wa amana ne bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Nga nkyayimiriddeko awo omukkiriza yaliwa kubanga okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala it takes you to understand that I did this wrongly and I'm wrong. Kino kye nakola kyali kikyamu. Bw'omala okimanya ekyo n'omanya nti kino kye nakola kyali kikyamu, kiba kitegeeza oba omaze okutegeereza mu shurutu tauba olina okumanya nti kino kye nakola kyali kikyamu. Ma'rifatu dhanb, olina okusooka no identifying ezambi nti nakola kino kyali kikyamu. Ndi mukyala mufumbo naye kale muwayiriza shaitani era nga gwe mulimu gwayo kutujja kumulamwa nga nti nakola kino kyali kikyamu. You identify what you did wrong. Haga illa man taaba okujjako yeenenyeza wa amana. Mu suratul Anfal nakugamba wakitiibwa Allah abakkiriza abatunnyonnyola ne mu hadithi Jibril abakkiriza Allah abatunnyonnyola nti alladhina yuqimuna as-sala, abakkiriza be babayimirizaawo essola nina essuubi nti ogimaze. Alladhina yuqimuna as-sala wa mimma razaqnahum yunfiqun, nebyo Allah byaba abawadde benyigiriza regardless how little it can be. Bakwatamu nga kino ekitono kino wakitiibwa Allah ndaba naye akimanyi nti nkiyina. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله سبحانه abakkiriza abatunnyonnyola nti bebo abakkiriza bebo nga Allah bw'aba ayogeddwako wajilat qulubuhum, emitima gyabwe gifuna ebbugumu
emitima gyabwe gigetinga get set. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ate amateeka ga Allah aga nti Allah agambye obukkiriza bweyongera. Wa ala rabbihim yatawakkalun, beesiga Allah. Aya yokuna aga nti alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, beba bayimirizaawo essala ne ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byaba bawadde tebazitoowerebwa emitima. Abaddu ba Allah okuwa chansi nobeera mu baddu abasobola okuyimiririrawo abalala nga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wama min dabbatin illa ala Allahi rizquha, tewaliyo mu byewawulula ate wala ta'iru yatiru bijanahaihi mu aya ayina wagambira nti kakibe ekinyonyi ekibuuka n'ebiwawaatiro illa ala Allahi rizquha, okujjako nga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakiteekateekera eriziki yakyo. I want to say this. Bw'obeeranga mu busobozi obubaako omuntu akukubira essimu naga nti yahe nindi wano ndi stack neetaagayo $5,000 nga wallahi olina obusobozi obukwata ettano egyo n'ogimuwa, njagala ogimuwe ng'olaajana ng'oyaayaana okubeera ng'ogimuwa. Njagala okwata essente ezo ozimuwe ng'ozimuwa olwana, olw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala waba yateekateeka nti buli muntu alina riziki ye, tewaliyo yadde ekyewalula yadde kamunyeera okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala yateekateeka riziki yaako. Laba Allah subhanahu wa ta'ala mwina riziki z'abaddu mu byateekateeka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mbiyateekateeka mulimu ebitali bibyo mu bingi. Allah subhanahu wa ta'ala mukama wange menta wange Haji Hassan Kintu nkwebaza okubeera ng'ekyo wakitegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina bye yakuteeka mu nsawo zo nga si bibyo, olwana nnyo okubeera ng'oyamba bw'oyamba. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala Haji Hassan, Allah subhanahu wa ta'ala akuwa obulamu obulungi, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atereeze ebyo ebikustressinga, asaasire jjajja waffe Haji Burhani Ssemuju. Owanga ndaba ku salaamu tukkirize nti Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bw'aba butuwadde ayagala tusibe entanda tugende okumusisinkana ng'amazambi meaning y'okubeera nga tukyali balamu kwe kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amazambi agakutusonyiwa. Ate aya gye tuliko mu suratul Furqan aga nti illa man taaba wa amana, omukkiriza tumutegedde eyenenyeza Allah n'akkiriza wa amila saliha era n'alwana n'akola ebinyiririra Allah subhanahu wa ta'ala. Agambye nti ulaika yubaddilu Allahu, abo abategeera nti amazambi bagakoze ne batwala obudde ne bamwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ne bakkiriza. Omukkiriza tumulabye yaliwa, tugambye nti suratul Anfal innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala singa ayogerwako emitima gyabwe gifuna okweraliikirira, gigetinga get set, bagetinga ready okuteeka mu nkola kiki Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba. Naga wa ala rabbihim yatawakkalun, ate beesiga Allah naga alladhina yuqimuna as-sala, abakkiriza essala bazisaala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ate ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byaba bawadde basaale mu kubigabako. Naga ulaika humul mu'minuna haqqan, that is sealing the statement, that is the conclusion. Again abunno be bakkiriza abanna maddala, it is sealing it. Naga
empeera yagamba atya aga lahum darajatun inda rabbihim bayina levo bayina eddaala wakitiibwa Allah kwagenda okubassa wa maghfiratun era Allah wakubasonyiwa yensonga gye tuliko olwaleero nti bwe tubanga omwaka tugumalako mu bingi by'omanyi nti okoze mu bingi by'omanyi nti weebagadde Allah subhanahu wa ta'ala, it's high time you ask forgiveness from him. Mugambe Allah mutaha tugambe wa inni laghaffaru mazima ddala Allah asonyiwa liman taaba asonyiwa yeyenenyiza gwe the moment you identify that I did this wrongly, I did this and the other mention but few, Allah mugambe nti wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala buno obwenzi bwennakoze mu mwaka 2024 wakitiibwa Allah sina mulala gwengenda bugamba okujjako gwe. He will not disclose you. Allah subhanahu wa ta'ala talina gwagenda gamba nti mu Mustafa yangambye nti yayenda, Mustafa yangambye nti yakola bwati. Allah subhanahu wa ta'ala bona mugamba nti nsonyiwa, Allah agenda kusonyiwa. Sadaka osadda sowaddeyo kyowaddeyo nga tokisuubirayo bamuleko bakirye nga tokisuubira nti bona abo kiwaddeyo bagenda waliwo agenda okukikuddizamu wabula Allah subhanahu wa ta'ala agambye wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu. Tewali ayinza kubaako kyawaayo okujjako nga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akimuddiza. Mu dakiika zino zetugendamu nga bwe tunaatera okumaliriza akanyomero kano akasembayo nakugamba twakola endagaano nga tekuli mukono gwo nti nze bulwona ndabako nina okukkiriza nti tulina bakadde baffe abaatubeererawo ennyo nga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatujja ku maaso twerabira nadda simayiro zaabwe ebigambo bye baali nga basinga okwogera twali bato twayibuuza banywanyi baffe Haji Hassan kintu yangamba taatawe jajja waffe Haji Burhani Semuju yayagalanga nnyo okwogera ekigambo sallu ala Muhammad. Gwe jajja taatawo maamawo bigambo kibi yalinga asinga okwagala okwogera bali wansi w'ettaka emyaka tubala Haji Burhani Semuju tubala 19 gwowo balemeka wange mbala 16 mama wange gwowo olwalero bala emyaka emeka bukyanga omuziika abantu abo wansi eyo gye bali tebyaggwa. Musajja omu yabuuza Nabbi sallallahu alayhi wasallam nga nti mama wange yafa matati ummi baghtatan mama wange yafudde kibwatukira a sudden death law takallamat la tasaddaqat naye abakubanga asobola okwogera yali badde alulunkana kubanga awaayo ayanfa'uha ya Rasulallah bimugasa singa mbaako kyemukolera. Nabi sallallahu alayhi wasallam agamba naam bw'okwata kyokwata n'okiwaayo n'okimuwa wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukimulaga. Nakutegeeza emirundi egyayita nti abafu abo betwaziika bomanyidde ddala nti olinawe wamussa abamu twafuna n'omukisa fe abakkayo ne tubateekayo. Obudde bwe bukeera ku makya bamanya nti bukedde era we buziba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abamanyisa nti buzibye atya. Ayina zimalaika ziyawa obuvunaanyizibwa bw'okubanjulira emirimu gyabwe buli ku makya n'akawungezi. Malaika eno bwereeta n'atunula ku byayina nga byeyongeddeko abuuza nti ya Rabbi anna li hadha, ate bino bivuddewa? Wakitiibwa Allah n'ayanjula n'agamba nti bivudde eri muwalawo Rashida Nakyobe akuweereddeyo. Allah subhanahu wa ta'ala musaba buli yenna ali ku Salaam TV okkirize tuli ku nsonga ya kunoonya kyakulya ky'abaana bamulikwa okwata omutwalo okwata 5 ozibaweereyo ngoziwayo ku lw'abakadde ngoziwayo ku lwabo wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala beyajjula. Aba MTN onyiga star 1 6 5 star 3 star 315 865 osembyeyo hash
ngambye nyiga star emu mukaaga tano star satu star bisatu 15 lunana nkaaga mu 5 osembyeyo hash bonanyiga noga nti send bagenda kubuuza oyagala kumuweerayo mukaddewo kyenkana ki oyagala kumuweerayo ki koyinza okwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe aga idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath kiyafa byonna byakutukawo omanyi nti yazimba omuzikiti ayinawe yasima oluzi lwojjukira nze njagala kulowooza nti yeesimye okuba nti ayina ggwe baako kyokola baako kyonyiga mu ssimu omwo ogambe wakitiibwa Allah ku lwataata bamaama tubayina abamu naye tayina waasobola kujja mutwalo okujjako gwe gwoba omuwadde gwe yagala aweeyo muweereyo naye ku akawunti ye kugendeko nti yawaddeyo omutwalo ng'agwa bamuleka bagulye waladun salih omwana omulongoofu yeggwe kansooke nkutegeeze nga sinaba kulaga position yange eri bakadde baffe Joeria mbatudde aweereza nusu 5.5 saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize Hasani Gulu nawe 15 zituuse Haji Jaafar Mugerwa alhamdulillah rabbil alamin zanyiso kulaba taata wange emitwalo 2 ajiweereza wenjogerera nno Haji Jaafar Mugerwa yakulembedde class wa omchala Hafsa Wamala nambalirwa yabadde yakulembedde ne kati wenjogerera Haji Jaafar Mugerwa amujjeeyo nanti amusinzeeko 10 barakallahu fikum oabo bebazaala afumbe waka alhamdulillah rabbil alamin Amina arinaitwe 10 lutuuse Saidi Bire 15 Ibrahim Tamsuza nawe 12 zituuse Bulafu Wabusa nawe 15 nzirabye barakallahu fikum wa kathara Allah min amthalikum era kikasigadde 8 mberenga nkusibula njagala kulaga position yo n'obukulu bolina eri mukaddewo eri bakadde baffe eri mukadde wange nawe eri mukaddewo Nabiyullah Isa alayhi salam tafayo lwaki tukidingana nnyo olw'obutuufu bwakyo Nabi Isa alayhi salam lumu yali atambula njagala kulaga ni Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa bakadde baffe na buli kitono kyonna kyoyinza okukola nga kirungi actually no tomusembeza mu birowoozo byo wabula n'okola ekyo and reverse is true n'okola ekirungi kyonna kyategeeza n'oba okoze ekitali kirungi era omukadde yandifuna obuzibu Nabi Isa alayhi salam lumu abatambula nasisinkana kaburi emu bwagisinkana Allah subhanahu wa ta'ala kyava amuwuliza nga nannyini kaburi eyo wansi eyo gyali wakitiibwa Allah amubonereza ng'ali maziga ali mu biwoobe ebyekika ekyawaggulu fawaqafa shawiya Isa kyava ayimiriramu katono mbeera neemuyitirirako n'asigala ng'agenda mu lugendo lwe bwe yatuuka ku destination yali agendako adda he used the same very route n'akozesa oluguudo lwe lumu ekkubo lye limu lyakozesa ng'agenda fa idha bi sahibi alqabri yun'am agenda okusanga nga nannyini kaburi Allah subhanahu wa ta'ala amugabirira ali mu ssanyu ery'ekika ekyawaggulu fata'ajjaba Isa ne yeewuunya nnyo fadhahaba fasalla rak'atayn naga nasalera kabiri yebuze ku wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amga wakitiibwa Allah nga neewunyiza engeri wakitiibwa Allah gyokyusiza bannaffe bewateeka wansi w'ettaka Allah nasindika Jibril nija negamba Isa nti ya nabiyyo wange nabbi wange omuddu wange oyo gwe wawulidde
ng'ali mu biwoobe ate n'omusanga ng'ali mu ssanyu. Bwe yali akyali mulamu nga sinnamutwala yalina omukyala ngenda okumutwala yaleka omukyala oyo ali lubuto. Mu kubeera ng'ali lubuto n'azaala omwana omukyala oyo. Omwana bwe yamuzaala n'amutwala ku madrasa n'amutwala ku ssomero fata'allama bismillahi rrahmani rrahim. Omwana oyo n'ayiga bismillahi rrahmani rrahim. Gwe gy'onyooma oluusi n'okutandika obutandisa emmotoka gamba bismillah kyonna. Allahu akbar walillahi alhamdu. Sayansi omu yazudde effect bismillah gyekola ku mazzi. Ng'obadde onaaganywa bwoti n'ogamba nti bismillah. Bakoze okunoonyereza nga Allah subhanahu wa ta'ala waliwo ensonga awo bismillah effect bismillah gyereeta ku mazzi bw'oba onaaganywa. Allah ng'ayise ku Jibril abuuza Isa nti ya nabi owange nabbi wange kaifa u'adhibu abdi tahta al-ard. Nga bw'omanyi ku kusaasira kwange okuyitirivu nyinza nti okubonereza omuddu wange wansi w'ettaka. wabnahu fawqa al-ardi yadhkuru ismi. Ng'omwana we kungulu kw'ensi ayogera ku linnya lyange. Nga kiba kitegeeza akaseera kali we yali abonerezebwa omwana yali yeebase. Omwana yali yeebase. Bwe yazuuka n'abaako kye yafuna ekyokunywa oba ekyokulya n'agamba bismillah. Owange tobeere yeebase ebbanga lyonna eri taatawo. Tobeere yeebase ebbanga lyonna eri maama wo. Tulina abantu abatubeereddewo. Tulina abantu abatubeereddewo ng'okubeerabira okubajja mu bwongo bwaffe kigenda kubeera kizibu. Nze ng'ogyeko taata ne maama nina omukulu bamuyita Haji Hassan Kintu. Simanyi ki kye nsobola kugamba nti nkola gy'ali n'amanya nti ndi musiimu nnyo gy'ali. Byakoze gye ndi siyinza binnyonnyola n'ebimala naye nsaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atwongere obulamu obulungi n'okutuggulirawo. Oba oliawo nange nfuuka ensonga emuleeta akamwenyumwenyu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire bonna baalinako omukwano wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amuwe obulamu obulungi. Ingini ya MTN ate MTN they are our good partners. Alhamdulillahi rabbil alamin. Olabi Allah subhanahu wa ta'ala annyonnyola Isa tasobola kubonereza muddu we wansi w'ettaka nga mutabani we ng'omwana we muwala we ali waggulu w'ensi akola ebirungi. Hajji Jaafar sebo kiraase okyagisinze n'emitwalo 210. Alhamdulillah. Bulafu wabusa naawe 15 zituuse. Shubaiha namubiru omutwalo 110 naawe ngulabye guno oguzze ku lw'abakadde. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bannanga abasaasire bakadde baffe abasaasire. Maama basala kyendo okwawula naye naye gwe omuvubuka ali mu holiday omuyimirirako. I was moved one day mbandi ne Haji Hassan Kintu atengeera agguse. Allahu akbar walillahi alhamd. Azze muleve egamba Haji Jaafar nti debbali Haji Jaafar Haji Hassan Kintu alhamdulillahi rabbil alamin emitwalo 5,012. Aisha no wabadde amumpeereza amutaddeko n'akamuli kiraga nti mutuufu klasi mu ddakiika ezitulimu olabika gwe atopolinze klasi. Allah kinakyanjulire Haji Buruhani Semuju jajja waffe. Allah subhanahu wa ta'ala amukyusize ekifo mwali ne maama mugonvugonvu waliawo ekyebando. Saba Allah subhanahu wa ta'ala amwongere obulamu obulungi amwongere obulamu obulungi. Emitwalo 5,012 bannaye mu bulamu omuntu asaana abeere ne menta. Nze nina oyo alhamdulillahi rabbil alamin. Mbadde simanyi nti n'okubeerako kwali alhamdulillahi rabbil alamin. Sabaji Allah akwagale akusiime akusanyuse ebikustressing nga bibanga webiri wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abikugirewo
nabonna boyagala ekitiibwa Allah abawe obulungi. Hasani isabirye naawe oguse n'2,000. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ebituwaddeyo. Ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bakadde baffe bali wansi eyo tebakyasobola kulya, tebakyasobola kunywa. Esaana mwe twabassa tulina essuubi ntezikyalina bwe zifaanana, zaggwawo dda, basigala mu buwanga bwe bwasigalayo. Ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba obasaasire ku lwaffe Allah. Bazaala ffe ne batuweerera, bazaala ffe ne batatujjaamu, ne bagumira embeera yonna omuzadde gy'ayitamu okubeera ng'akuza omwana. Ekitiibwa Allah basaasire obasonyiwe. Ayi Allah bawe ebifo ebisinga okuba ebyebbeeyi. Ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ofuule ebifo mwe bali ebifo mu bifo by'omujjana. Ekitiibwa Allah tufuula ebifo mwe bali bifo mu bifo by'omuliro. Omulama gwaffe tutambulidde ku kwebala nga Allah tannaba kutubala. Luganda nti amazambi ge tukoze mu mwaka 2024 ekyalibadde kisinga okuba paramount is seeking his forgiveness before the year ends. Tumegayirire Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe ng'omwaka tegunnagwako. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akisobola kubanga yatukakasa mu suratu Taha n'agamba inni laghaffaru, mazima nze nsonyiwa, liman taaba yenna eyenenya, wa amila saliha n'akola ebirungi, thumma ihtada. Ate aje tusembyeyo eri mu suratul Furqani nga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulaga kikyakolera abo abamwenenyereza Allah subhanahu wa ta'ala. Aga nti yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Bwewenenyeza Allah n'omukkiriza, tulabye omukkiriza yaliwa, n'okola ebinyiririra Allah, yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala ebibi abifuula mu birungi. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba otuwe ekyo. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize nange nkome wano olwaleero. Amanya Mustafa Muyingo, nkoze ne Abdul Majid Musisi mu control room era ku kamera, n'omukyala Aisha Shatra yali mu data entrant. Abakuume Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanye insha Allah nga tuli balamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.